Bayibuli yetugamba era mu Zaburi 10:19 olunyiri olw'11 nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange neme okwonoona mu maaso go. Kyova olaba waliwo enjawulo wakati w'abakkiriza n'abatali bakkiriza. Bonna Katonda ali omu era y'abalabirira. Naye naawe olina gw'olaba nga mwonoonefu, naye ekimufuula omwonoonefu munda mu ye temuli mu kigambo kya Katonda. Atalina kigambo ayonoona nga talina kimulemesa. Without the word of God in your heart, you sin without control. Ekigambo kya Katonda, omwoyo wa Mukama kye kigambo kye kyava agamba nti muliweebwa amaanyi. Omwoyo omutukuvu alimala okujja ku mmwe bassebo ne bannyabo. Amaanyi si gaggawala bugaggawazi gokka, naye n'amaanyi ogaana okukola ekibi nago maanyi. Kiwandiike, amaanyi omwoyo omutukuvu gaatuwa si gaggawala bugaggawazi kyokka, naye n'amaanyi okubanga olina muli akugaana okukola ekibi, mulimu amaanyi agagamba don't era n'otokikola. Ago nago maanyi era tugeetaagira ddala. Olwekyo bw'agamba nti muliweebwa amaanyi, omwoyo omutukuvu alimala okujja ku bulamu bwammwe, kitegeeza oweereddwa kinene. Abantu bafunye ssente naye nga tebalina maanyi gabagaana kwonoona, ne yeekanga ng'okwonoona kumwonoonedde ssente ze, kubanga ojja kufuna endwadde ez'ekikaba nga gye zivudde toyina maanyi gagaana gendayo. Abantu bejjanjaba endwadde ez'ekikaba nga babaddeyo babayoona endala. Kabe kasinga obunafu buba bungi nti akusiigira ddala ebirwadde ate gw'oddira buli lunaku, kubanga owuliranga bw'ota omufune obulamu bwo bulina ekitundu ekigenda okuvaako kigweri. Abantu bafuna ssente ne bazinywamu omwenge buli lunaku, ne bayisibwa bubi, n'emirimu gyabwe ne gifa, naye ng'omwenge taguvaako. Talina maanyi gamugamba nti talina maanyi gasobola muziyiza kukwata ccupa ya mwenge. Kyenava mbagamba emabega eri nakati nziramu mbebalizeeko Katonda, ate nammwe mwongere okumwebaza nti wadde tonafuna byonna naye akulonzeeyo mu nsi oli ku waiting